Fine, how are you? You good? Good, thank you. Tezisobola kummalawo kuba nazeetegekedde nnyo, tuzeetegekedde nnyo kyendi mu kukola kye nteeka okukola kuba njagala kuwa abantu ekintu ekirungi ate nga pro and a perfectionist saagala kuleeta kintu kyonna kiri mediocre or half baked. So oba zimmalawo naye tezigenda kummalawo kyetwagala ekyo. The more I do them, the more confidence I get to stand on stage there mbawo ekintu ekirungi kuba muli sure nti buli kimu nkikutteko, buli kimu tukitereezezza. Tetuze kuzannya, twagala mu butuufu. It's been long since I last staged a show. Kakati sijja kujja ate mutunulire mtu nga I want to give it my all. Yeah. Mbadde ndudde nnyo tebandaba ne tebamanyi kiki embeera nkola. Of course ng'omuyimbi oyita mu bintu byo obeera oyimba kakati ate tukola n'abantu abamanyire abakugu abakenkufu mu kye bakola. Mbadde omwezi mulamba ngumaze nga nnyimba nga mpita mu nnyimba zange zonna kakati najja n'omwezi gujja kuba omwezi gumu n'ekitundu nze gwe mbadde nkola rehearsals kati n'omwezi omulala mulamba nga tulina band ffe tekitwetaagisa nnyo myezi 3 okuggyako nga mulimu ebintu ddala ebipya bye simanyi, mulimu choreographies ze simanyi, obudde bwe tulina era bwe tubadde nabwo butumalira ddala okukola ekintu kye tukola. Ekivulu katutandise okiranga naye lwakuba nti okuva lwe twayogera nti ekivulu kigenda kubaayo gyalinga myezi 3. Tosobola kutandika okuva olwo netujjanga kweganga tubalaga tubajjukiza nti ekivulu kijja kubaayo naye okumala emyezi 3 ng'olanga ate mumala ne mukyerabira and kiri very expensive. Tosobola kulanga myezi 3 naye weeks 3 ezisembayo of course abantu tolabanga baganga si kiranze nnyo naye bakimanyi buli omu ajja naga gundi ekibulamu temulanze naye bakimanyi naye weeks 3 ezisembayo kijja banyikiramu buli omu ajja kuba akimanyi bajja kuba bazifunye kubanga tukolayo kino ekyomusebe n'ekyessente ezinnyingi tukimanyi nti abantu bonna tebasobola kukibeeramu naye twabalowoozaako abalala ne tubategekera mu bifo ebirala nga 3. Andoza Mukono, Masaka, Luweero oba Wobulenzi wayinza n'okwegattako ebirala. So abali bonna abaagala tukole mu bifo ebirala nabo bayinza okucontactinga Swang's management ne babigattako naye nga gyebiri anti tekirina we kikusiza level kubanga bw'okola ebiri n'okuŋŋaanya abantu bubangi nnyo era ssente z'oba ozifunye tekitegeeza ekitukozesa zibiri ebyo ssente nnyingi kisinzira ku kifo bwe tugenda kukolera n'abantu ki abagenda eyo naye wala tekirina gye kinsisa class n'ekimu otherwise nandibadde siyimba na mu bifo ebimu nandibadde sibiyimbiramu ddala nono okuyimba tekirina gye kikusiza class buli omu muyimbira ate bantu bangi abanyumirwa osanga bolowooza abo nti benzisa class be basinga n'okumpagira omuwagizi asuubira ebirungi byereere. Actually abantu abamu bandabye mu bivulo ebinene naye nga tebampulirira ddala nga nnyimba bwenti so kati ngezaako bagirayo buntu butonotono ne bawulira eddoboozi bo bajja kumbuulira kati lyeryo lye tumanyi oba lisobola n'okusingako awo. So ekivulo ekisooka kigenda kubeera ku Serena Hotel nga 26 July omwezi guno gwennyini gwe twayingidde. Emiryango gijja kugulawo saa 12 oba ne 11 tujja kwatandisa okutegeka abasooka bajje 12 nga mutandika okuyingira ssaawa emu emikolo gye bagitandika ssaawa 2 nze nja kuba ku stage. Ssente zijja kuba $20 ku mulyango naye bw'ogenda oba ekyaliyo bakyasobola ozifuna ku $15 bakyasobola n'ozifuna ku $15 bwe bagenda ku mook.com mook bagispelinga mookh.com. Was it your first time to be in Black and White? Yeah, my first time in Uganda. I've done the one in Nairobi, but for Uganda this was my first time. I've never performed with a live band in Uganda, so I wanted to also do that. They just surprised me on an interview like this. I was just on an interview, then they brought Shifra. I didn't know what to do. The next thing, she's on my lap. Oh. We saw you doing that challenge. Definitely, we've been talking for many years, so I know at some point we're going to do something. So for sure, like I'm releasing a lot of music this year, so for sure I know I'll do some collabs I've not done before. Even in Kenya, it's not that good. We are trying to get there, but it's also further than we should be. It requires a lot of understanding of the industry, which I don't think people have understood properly yet. So I was once in boards of these companies,
And I realize it's a hard one. It's a hard one, it will take some time. But it's definitely more organized than it was 10 years ago. We do have that. They're different for different associations. Some style of music, others age. So there are different associations that help different things. Enough to understand that you can be able to help yourselves go through the challenges of public relationships. Yeah. I'd like to say to my fans in Uganda, Wagaranyo. Thank you for giving me love. Nameless has been here since 2002, many years, and all the time I come I feel nothing but love and respect. So I just want to thank you for that. Just know that Nameless is still here, dropping more music, so look out for that, and let's keep that East African love. Yeah man, Sabagoma, Nibulunji. Yeah man. Longe etambula ndozo julira etambula. Music jena kuba echaliyo. Echaliyo nye echakuba. Mwe chireka matuka mwene. Gendo uliko ku music ya radio ne wizo Gendo uliko ku music obo ulira nti oli stressed. Ulira nti obona ulira nti towulira bulungi. Gendo uliko ku music ya radio ne wizo ba productions za Magic Washington. Kuja kuona. Nakola nabo for about 10 years. So yeah, twakola music fena etufuka, business partners and brothers. Ate lwakyoyagala kole music weri. Music weri nyingi nnyo. Ennaku zino ina hits bagita ennaku zino ozogiwulira. Music weri nyingi ate tukyalina music yaffe eri. Music ekyali nnungi. Mwe muyagala kadi wa music yaffe ne music ekyali mpya nnyo. Ekyogamba omwana bw'atandika okutambula atwala long time to stand okitegera n'okutambula. So music yaffe ekyaliyo mwe abanugu tugezako bawa hits kyabawa hits we zirimu mutuwe kikoki at least respect us kubanga ffe twakola nnyo okutwala Uganda ku map endala okitegera ne making a sense kubanga music weri tugenda releasinga of course yatulumanyo fena yatulumanyo naye Katonda yasalawo bayo ne Yesu bamuta okitegera. So nze nkyaliyo nebaza nnyo Katonda wuzo gyali kitanonyo muze yagenda kitulumanyo ate kitulumanyo kusinga mmwe naye betwasalawo okumuselebratinga tetukyakaaba tetukyakola ki tumuselebratinga era August 2nd wizo agenda kola show ye mwena mujje tugenda kunyumira ffe ebyonnaku twabigoba tetuyagala bintu bya kinakunaku twabigoba twabisula wali wala nnyo totu-stressinga twabayimba lwimba nnungi ezakabi betuyagala kucelebratinga bintu byaffe bintu bya kisiru nawe ffe twakola music fena ofuna bulungi music twagikola fena buli muntu alina music weri si music si yammwe ffe tugenda bawa music yaffe gye twakola nammwe munyumire mulekere okuyogera biki byammwe si byammwe ofuna bulungi wizo gyali nange wendi music egenda fuluma the way it's supposed to come out ate mugenda kunyumirwa weri music empya towulira ennaku zino
Ezaiya wizo. Abantu bajja. Tebakuba. Wadde muzaala wammwe. Embozi sigimanyi. Sigimanyi. Embozi gy'oyogera sigimanyi. So ya wizo. Nga obimanyi bane bamuke wali bakuba show. Sina omulamu. Njira byabadde bank statement. Ayesibira kochi. Nenga era nebigwa. Sibirala mu bali basubiro bati. Just bank statement. Abetusatu kirako kubaza kubanga kuba byatubiza ku mapiza nabala abandi bamye nabala manya tebandi bakoze ki bandi bamye agamba mu college nina bote bafu asina kubeka ni nabako nabantu abakola program abakola program yashatuka ku kifu abako nabamufuga abakola dance abako nabamukumu so yeti ba discipline abo bakubye bagombe coach bayina kye bakoze ki bayina gwe babbi ye kalifa agambe mbono yagenda bamu agenda ndi agenda kola yoki kuba muziki bokuba muziki agenda kuba bani mulembe gwe yayimbiramu abawagizi be baafa abamu awoshegera abamu bakadiwa ayina okuba ennyimba ezo zikola ki ezaawo balina okugenda nayimbira nenga buno obudde emirembe gyayimbiramu eyo abawagizi abamu tebaliwo oba abamu bafuna ebyokukola abamu tebakyali ku ndongoye ate alina oyiyayo ebipya aga tukole tutya era nyambadde nga wenyambadde gaba amagye waba ayagala tuyingira amagye nze ngena ayingira ga bobi kituufu era nange bulijjo noonyeyo wantu wentrainingira asobole oyingira amagye ga bobi nga nange nekakasa oshegera kati ate ekyo kirungi nnyo ngeragenda training abasinga bali bamanyi ngenakoma ku nsigo naye ate nabakubira ddala mpaka n'endala zikyaki kati manyamu abo abantu nawe mwoli kuba nawe wali olwensera okusanga lotambula nange kali nawe onyakula obusimu kuba nange otera okunsanga netutambula ffenna okyegera kali nawe oba mwoli gonyakula kyegeza abantu munabe boogera enimu baba bagezaako noonya ebigambo byabwe bagikola ki bebateeka ku bantu naye nga abaana betambula nabo abamu bakola ku programu y'okuyimba abamu bayimbi bange abamu badansa abamu bakuumi bange ezo banyima visa bo ne bagenda kalifa ye naye tagenda baba banyimye naye takola ki era wembawe waba agenze ebyokuyimba nga mbikola ki nga 3 lwe tulinya oshegera tumuzaamu kamera kimugambe nga 3 bw'olinnya ebyokuyimba mbivaako ssebo oshegedde ewe mbasiriiko naye tagenda kubanga olwedde nze mba nkola ki nze ongenda omulaga nti kati bakolawe bati naye bati emirembe gino oshegera biri ebyaluli eri byaggwako kati buno obudde bifa abamanyi nti kati bakolawe bati kayinza atagenda mulaga wesitabaako yagenda kolayo ki nga 3 omubbi oyo nalinnya wano n'agenda munzije mu byokuyimba era bwe munsanga munkube n'amayinja oshegera omubbi oyo wakola ki walinnya ennyonyi n'akola ki